Yes mukasi akantuolekedde kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Kwe kuli ekipande kya Kampala Kings Care. Siwe wano. Anti ozindala nojire noboti. Wanga empise gundi St. Anne. St. Anne wojisa nojira ddala eno. Kati tutubireeta. Katujeyo kukubo. Anti bw'okuyisa essomero. Temugende eyo mwe mukome wenu. Kiki yesp. Naye bano ababeera ku kitundu eno bayinza obba bamanyi Kampala Kings Care weeri. Kubanga boyise essomero gali abiri either okwata left oba right. Boyise essomero. Ndiyitidde ddala maaso gaalyo. Aha n'oyambukira ddala n'ojja. N'empetera ddala okwo nga bwe nzize. Tewaliwo masomero awo. Waliwo ka Smart Kings Care, Kampala Kings Care. Kampala Kings Care. Kikomera walinga waka wa muntu. Kati ndako nkulagiriza. Ndako kubanga sengo gira ddala nokkirira eno eri ebintu wansi. Aha yegwe gwenda baawo kati jangu. Nzija straight. Naye nga walitadde gate ya black naye ebintu biri eno biri wano. Ansanyusa okulaba. Nga sinnatuuka sinnabakulembeza. Tonnanengera. Bwentyo nga ondaba nzije bwentyo straight. Nzuno sigwali mwene motoka. Eya black UBK eddugala. Nzuno wano. Oba eno ndala. Banaye tufudde tebanga. Bannange eno ndala ebayiseeko. Wangi? Kati osooka mbadde ndowooza Uganda waliwo eyiseewo era nekkirira. Kati simanyi oba ndi ku right track. Temanyi oli watuufu waliwo gate ya black. Ababandi nina batambuza bigere. Gate za black gye ziri endala waliwo eno. Hai ekituufu ndabye. Kakati okuva ku ssomero ovuga kitono. Ovuga kitono naye ng'ojja era oyambuka ekyengulu nga bw'ojja. Ng'ogoberera eri ekkubo erijja waliwo n'obuduuka obuli awo. Ne bw'obuuza nti edduuka lya Joyce liriwo oliyisaako bw'oti. Obuduuka butono. Navudde ku St. Kizito nenzija ku St. Anne's, St. Anne. St. Anne yennyini oliyitako n'oyongera okwambuka so todde eri ku Kizito oyambuka eno. Sazeera ku Kizito nazze. Kizito muli mutya? St. Anne mmanyiyo yewa tuliyiseeko. Kati mumanyi ewa ani? Mumanyi ewa mukyala Ziwa omulokole. Ziwa. Mukyala Ziwa. Muleete ebintu wano malobiraba muteeke wano. Mumumanyi mukyala Ziwa. Somero ki ate eddala lye mundagirira? Kuliko ki? Ani? Dream Africa. Waliyo essomero Dream Africa. Hello? Hello? Waliyo essomero Dream Africa. Kankuwona akulagirira. Oli ku St. Anne? Mpisizaawo nga we baŋŋambye. Kati jangu ogenda kulaba ewali emizindaalo nga tonnakirawo tojja kuba owulira tenti n'emizindaalo. Maama nnyabo. Kati nvuge empaka we nnaawulira emizindaalo. Geeti eya black esembayo ojja gye boogiraba. Waliyo essomero Dream Africa. Dream Africa gyeriri. Kiwedde. Naye nga tonnakirawo. Kuba obwedda mami aŋŋamba teri ssomero ddala. Waliwo Dream Africa. Okay. Kyenjagala obwedda okukakasa nti siri kubula. Naye mukaddadde ebbali. Kale. Okay, mikwano mulija tuba. Yes.
Mubirete. Mukwano mulungi atulaba tutekinse surprise. Naye nga surprise tugenda kukola omukolo. Already waka waliwo omukolo ogugenda maaso. Omu ku batestes ate ffe gwe tuzo surprising. Kati tugenda surprising mukole gwenyi. Tugenda surprising mugole. Kati ate yateese eby'omugolo ono gwe aliwo kati. Bwe tugenda surprising bamuyita Dawson naye nga obubaka bwa kumwebaza. Era nga eyatukubira essimu omukyalo omulungi azze nga atuwagira myaka ku myaka gyonna. Banayinza emyaka nalekera n'okubala. Mami Nalongo night e Sweden. Nze nalekera n'okubala n'engamba surprise eno ate eri ebyokubala nabiva namu. Naye nga mbajjukiza nti Bunga Comfy Homes bali awo omukwano batuteekerateekera amayumba amalungi okusobola owummulira n'okwebaka nga tetweraliikidde ku kya security. Eyo basanga ku 0772461976 bano basanga ku 0701260881 bano basanga ku +16175952751 babayise Bunga Comfy Homes gendayo mukwano owummuleko mu bitiibwa ebiyitirivu nga toyina kyoli worried about. Ate nga mukwano gw'omulungi andaba nyongera okujjukiza nti Hypex Studios wekwata Hypex Studios mukwano kulw'ebifaananyi ebirungi era nga bali awo Sabara Road najja nankumbi ni ya Cobbins Motel gwe wenna eyandyetaaze okuba ng'okola photoshoot oba nga bakuba ebifaananyi eby'omulembe ku mukolo gwonna gw'osuubira okuba ng'oteekateeka wekwate Hypex Studios era nga obasanga ku nnamba zino bali ku 0754192434 oba nobasanga ku 0789343802 babayise Hypex Studios najja nankumbi ni ya Cobbins Motel ku Sabala Road. Kale mungoberere tutwale surprise. Mujja tutandikire bagule nnene tuyingire mu
katono danisi kwatiraako wano okay tweyanza nnyo tweyanza danizo oyagala tukutula bannange happy birthday aliwa birthday girl jajja birthday nungi jajja happy birthday thank you mukama yebazibwe amina okay bannange mukama tumwebaza ku lw'omugole waffe naye nga waliwo omulala ate gwe njagala obuuzaako gwe bayita Darrison aliwa olunaku olwaleero nzize nga tulina omugole ali mu nnyumba naye ng'ate tulina n'omuzira gwe bantumye okuba nga mubuuzaako gwe bayita Darrison singa nompa kuhaaga nsanyusa okulaba nga nkuwuliddeko ebirungi bingi banaize nyanyo sinkana abantu abakola ebirungi nengamba bankusanga ddi oli bulungi enyaba bannange osuubira ani yankubira essimu atekwa kuba nayiti bukenya kulwaki kwatiraako webale ekibadde kikunyumidde naye kakigende ewanyinekyo nange yantumye yaŋŋambye nku designingira ekimuli ekyo kiriko $50,000 ogambye ani yantumye bane mpaako ku simu ndaba ali saagala kukola nsobi kandabe ennamba gye nnyina wano eno mukwano omunzigyeko ate muleke kandabe ennamba gye nnyina tulabe eyantumye londayo metroni wakwatirako ku birabo kuba bikyajja ani goyagala kukwatireko omufunye okay simanyi nze banaye abantu bantumanga ate hello akutte simu ali oyani yenaiti bukenya yoyo era nga bw'oyogedde era waliwo ensonga lwaki bw'oyogedde katulabe ku night bukenya ngajja batuwa akayimba akaleeta Naalongo night bukenya e Sweden wadde tumuyina kati Okay, thank you so much. Katufune ebigambo bya mchala night okuva Sweden. Nendioka ninya nyonyizie nkukyalire Sweden ate gwe noli nyango deno ne tuyisinganya makubo. Wow. Najirinya ngendo mukyalira mu Europe. Katate nanga shifa ate enkomye ongenze teeka mikolo gye twa planninga. Nsanyisa okulaba mama. Nange bwentyo mukwano. Nsanyisa okulaba Hope. Kale. Bannange mwenna tusanyusa balaba mwebale kujja naye nonze ebigambo sirina bingi nnyo nina omwogezi gwe nataddewo agenda okunjogerera uyo okay Sarah basobo ne banyabo muyinza okuba mulowooza birthday ya jjajja tugikuzizza naye ku ssaawa y'emu omukyala amanya ge yagaŋŋambye ng'ogere
Yomukyalo ono ye Anna Maria Kotida Kevina Seluti Kezia Nalunga omwagala balidde tudde ebugga Samali batudde bugga Naiti Anifa Kikolwa n'abaseruka Kanoonya Bukenya Nalongo bali ejjusa nango gampeeko kopi nyimiridde wano nga tasobola kwogera naye nga Aunty Darison mami yasazeewo okukolera ekintu kino ng'akwebaza olw'okubanga olabiridde jjajja olabiridde maama we obaddewo waatali byatandikoze gw'obikoze n'ayagala akuwe bino ebirabo ng'akwebaza weebale kufaayo weebale kwagala jjajja weebale kwagala maama musanyufu naga akakolero kino ng'akwebaza mu lujjudde lw'abantu olw'okuba nti oyimiriddewo ku bonna n'obeera nga olabirira jjajja mu mbeera yonna gy'alimu ova nze nakibadde mbadde sikirabangako naye jjo nazze wano okukyala nga waakava ku mulimu ensawo nga tonnagituuzana wansi n'osabirawo eddagala lya jjajja osobole oditegeka nga tonnawummula mbadde saagala kaaba naye tukwebaza ffenna wamu kiri ekirabo maama yakikoze kino nze nkikoze nga tukwebaza olw'ebirungi by'okoledde jjajja n'okumulabirira weebale nnyo weebalire ddala tojjanga okwo tukwagala nnyo Aunty Darison weebale kulabirira jjajja weebale kulabirira maama wa maama bwe kibiri weebale kumulabirira akwebaza nga musanyufu nti wabeera eri waatali akubira essimu buli kimu kigenda bulungi Darison maama ali atya n'oyanguwa n'omutegeeza so musanyufu kino kyakoze akwebaza olw'omulimu omulungi gw'okola ng'olabirira jjajja bangi bakola era mwenna tubeebaza so no yekka naye ono tumwebazaamu akensusso ne banne bonna bamanyi nti ono ayitawo akoze kinene nnyo kwe kumwebazaamu akensusso weebale nnyo Aunty Darison maami akwagala nnyo nange nkwagala nnyo. Okay, bino nno byonna nabyo birabo byo kambikwase waliyo omulala alina ebigambo bye babituwa ebigambo bye bannange tubaaniriza naye lwaki tebakuwadde akayimba nzijukira omugole mumujjukira ono mu tawuni mumuwe vibe temujjukira tetwasemba omukolera mumuwe vibe nedda kabwe kuwa kayimbo gireko tweyanziza nnyo tweyanzeege olwaleero olunaku lukulu nnyo Night sookojje Night adduka todduka bannange tulina essanyu lingi nnyo olw'olunaku lwaleero okusooka nebaza Darison otukyalenjinze nnyo 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 era tukwebaza nkusanga nga kyokola maama nange sikisobola tewali n'omukufa akisobola waliwo nga nti bannange omugongo gunnuma naye tokoowanga bwe twagendako mu kyalo ne Mangalita twagula ekirabo kino Darison saalabeerawo twagula ekirabo kino mbadde nsaba okimukwase yaŋŋamba nina kyenjagala nensirika ne tukuwa ekirabo ekyo nga tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala Mukama Katonda yaba akutwagalira era nkwasa Night ekirabo kino nange ne famire yange twateesezza
nga tukwasa ekirabo kino olw'okutwagala. Bannange Weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama Katonda akutwagalire. Saala aluwa. Nina akalabo ka Saala katono. Saala aluwa. Salaayi. Jalla jalaalu. Saala ekirabo kino tukiteeke wano ojja kukimumpeera ggwe wennyini ng'omwebaza olw'okutwagala. Nange njagala kwebaza Dalison. Njagala kujjukizayo akantu kamu. Omulundi omulala nayagala nkuwewuleko ku maama nange mujjanjabe. Dalison n'amugaanira. Ne nsooka okunyiiga lwaki agaanidde maama nga ffenna maama waffe. Nga njagala awummulемуko. Naye oluvannyuma ennyo ne mpulira Omwoyo Omutukuvu nga ngamba that attachment tasobola kubeera eno ne yeebaka nga maama waali eri. Dalison, thank you so much. Nali nyiize ne nyiigulukuka naye weebale nnyo obutakoowa. Buli lunaku obeera naye. Kumakya bukwera kumakya oli naye. Olw'eggulu okomawo oli naye. Weebale kubeera maama we. Akalabo kano kakwebaza. Daakyo nga bwe tumuyita. Amanya gange nze Kyasanku David. Adda ku Daakyo oyo nno. Mwannyinaze Daakyo. Bwe twamuyitanga bannange nga tukula. Weebale nnyo weebalire ddala. Tubeera wala abamu ku ffe mayiro nnyingi naye ogira oti tebannaye bwe kiti. Weebale nnyo mwannyinaffe. Ffe ku nnyumba Bakyasanku bwe twekutte ekirabo kyaffe kiri mu bbaasa. Weebale nnyo mwannyinaffe. Ogulemu ekyosinga okwagala olwa maama. Ate tulina abadde amuvuga. Ffe tuli wala ogenda okulaba nti batuuse mu ddwaliro. Taata Benoni aliwa. Oba waali kitaffe mwami Benoni ziwa Sebo Sembera ku lw'ennyumba era naffe tukwebaza Sebo ogulemu gy'osinga okwagala olw'okuvuga maama. Musaawa yonna ne bakiro n'amuvuga. Aye tulina amwoleza engoye. Ye buli lugoye lwonna okuva ku makya paka kuzibya. Mukyala Joyce Nalunga nnyabo jangu wano. Oyo yayoza buli kagoye konna mu mbeera yonna. Oba katulume musitula. Nyabo weebale nnyo weebalire ddala byonna by'otukolera. Kakati maama waffe Mukama tumwebaza olw'obulamu. Maama waffe maama Mukono nga ye batudde bamaama abo babeeranga basatu nga mbalaberanga balongo basatu. Ni maama tukwebaza munnange olw'okujja ku mukolo guno n'obugiriza munno. Maama Mukono tukwebaza. Maama katumwe bbaasa eno bwe lwenzija engalo nga temuli kantu maama ogulemu n'ekyosinga okwagala ku lw'ennyumba yaffe. Ffenna bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala kuno kwebaza leero. Daakyo weebale nnyo nnyabo ne bonna okuba nti ffe tetubeerawo ne maama nimba musobola omutwala mu ddwaliro buli kiseera kyonna. Mukama byonna abikole bulungi. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Baweddeyo abalina ebigambo byabwe. Okay. Kati nange njagala kwebaza omukulu oyo Joyce. Omulimu omunene gwakola okwoleza maama engoye. Nivudde ku ntewo ya mutima gwange. Okay. Kale tweyongeddeyo Sarah Denmark from Mami Night. Sarah Denmark. Sarah. Aunt Dalson from Rehema. Olabye bw'okola ebirungi. Tujajja Kabowa from Rehema. Jajja from Rehema. To Harriet Chintu from Sister Night. Thank you.
Tujajja Kabowa from Sarah, Denmark. Okay. Waliwo bako bulala? Oh, inabwa Denmark. Okay. Deka yakayimbo bwange bambi tubukubiremu akayimba awo. Tekayo then zo jagendera kwako kateka yakayimba sinza butakate kayimbirako mami wange. Ai obikoze nera. Neanza nnyo mami night. By the way, Danzi twakolako, was it last year? Ate no mwansanga twatambula dda n'omukyala oyo era abatulaba omukyala oyo omu kubayimirizaawo Hope Shifa ne bwenfuna ebinjuya nendaba nti nkyayimiridde naye okuva gye natandikira mpaka nga n'ensi tennanzikiririzaamu. She has been there. Abaddewo y'omu ku be tutambudde nabo abalina okuyimirira babeeko kye boogera ku kye bayita program ya Weewuunyisa Omwagalwawo amanyi olugendo lwayo be bagizimbye be bakyatuyimirizaawo be bampa confidence. Teekayo akayimba ako bambi tu entertainingiremu mami n'abagole wanje. DJ Kagire nga atereza Danzi yango babuuzeeko nga yebatereza walinda batabannatereza sound. Mannaye tweyanziza okutwaniza maka muneno mami tweyanziza okuwanga Shifa emirimu bawo mu emirimu nafa abatwalo atulowoozaako tusobola okubeerawo nanga ffe batuyita Dance Aizo Entertainment bino bye tubeeramu ne Shifa kwewuunyisa abantu betusinga okwagala ku mitima langa tweyanziza okujja mu kifo kino eno Shifa naye kweyanziza nnyo. Amina. Kale tuteekeyo tugenda kwongeramu remix awo. Kiri bulungi. Akayimba kanga ako mami kakunyumire. Dali mano mulungi. Okay, DJ Kajeyo sound eganye katambule necho. Okay, bako ebigambo byo byotuwa tusanyisa okulaba. Nyabo tweyanze bannange basebo ne banyabo munsonyi okudda naye njagala omwami John Tefe musoka jeko wano. John Tefe aliwoba nga bwajja bannange mwenna John jangu. John ono ya manya jafefete eddagala. Buli week eddagala erigulibwa ya manya walijja. John ng'ekirabo kyo bwe bakireeta specially sebo semera bono bakulabe tokwekweka. Omusajja ono yamanya buli ddagala lya maama gye liri. N'amanya lino eryazze jjo ye bwagenda mu ddwaliro n'aligula. Bannaye lino libulako. Kwegamba naye musawo mu ngeri endala John sebo webale nnyo tukwebaza ku lw'ennyumba sebo byonna mulimu gw'okola kubanga bw'otali yafeffetta buli ddagala we liri
esobodde okubeezaawo maama bw'ati sebo tukwebaza zonna yazimanya sebo mu lujjudde lw'abantu weebale nnyo mwami John tojjanga okwo tulina akabiriiti ako nga bw'okalaba weebale byonna ekirabo kijja sebo weebalire ddala nnyabo weebale tweyanziza nnyo tweyanzeege bwe wabaayo eyo ng'alinayo akatale keka ng'alina obugambo bwe bumutudde ku mutima aliemu akaki waba wayina ebigambo bye feel free gyali waliwo ayinayo ebigambo bye okay katufune omugole Dalson abeeko kyatugamba ate tusale keeki yaffe kale sebo bane mukama yeebazibwe amina yeebazibwe nnyo neno birthday sigirabangako bere waffe ekyaggwe tujja ne basala keeke ne banywa ne tugenda n'ebindi by'olwaleero birala nnyo naye nga njagala okwebaza ennyo abateeseteese omukolo guno bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tulina ekizibu ekyajja nga famire tetukyalina wetukuŋŋaanira tetukyalina mikolo gyetukuŋŋaanyako bwe kifaanana bwe giti tulakuŋŋaanira mu bizibu gundi yabadde bwati gundi yafudde n'ebifaanana bwe biti ne tubeerako awamu ate bikyalabika n'ekyo twebaza nnyo ateeseteese omukolo guno ne kusobola okubeera nga bwe guli bane njagala okwebaza Katonda lwe nava wano ne ŋŋenda naleka mami nga simutegeera bulungi ng'akolola ng'ogamba nti bw'anaddamu okugira ajja ggwa eri afe n'ebimulabye olwaleero bwe nzize wano neewuunyizza nnyo amaanyi ga Katonda neewuunyizza nnyo era tewali kitasoboka Dalison weebale munnange si byakusaaga waliwo nali ntudde mu ddiiro mama ng'agizeemu ne nkulaba ng'ofuba nkule wano ng'omusitula sebo si byangu naye bannange Dalison weebale nnyo weebalire ddala omulimu ogwo gw'okoze Tazani Daudi mwenna bannange njagala okubebaza okulabirira maama buli amanyi alina kyakola ku maama yeebale nnyo yeebalire ddala kubanga bannaye okujjanja abantu abakaddiyeemu abo si byangu n'owaffe oyo tubadde tujja tubadde kusooka wa musawo kubajja ku Sande tulooke tujja eno naye nze mukoze eki nze mugaanye ne mugamba abo nogenda omusawo tujja kutuuka leeti tunaamulaba olulala naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okujjanjaba maama nabeera tunyumizaamu wandi nga ono yanyumya gwe nanyumya naye ng'ayogera birala nange njogera birala bannange mukama yeebazibwe njagala okubategeeza bannange katono nnyo omanyi nti n'emikwano tegikyaliyo mu ggwanga muno emikwano egyadde amanyi tekyali nti obeera awo n'obeera n'omuntu ne munyumya ne mukola mutya kasita mwawukana nga bikoze eki naye njagala okubabuulira ku bakyala ababiri bano nze nkuze mbalaba maama Kabo obagambye ono nti ono yafaayo ku oli naye njagala obbategeeza maama Kabowa tuyita maama Kabowa omukyalo oyo bane mumukubireko mu ngalo bavudde wala n'omukyalo oyo maama ono yatabukako n'atabuka bubi nnyo lwe nalaba ku mukwano omukyalo ono ku mukwano gw'ono ng'abeera wano nga ffe tuli mukono naye ng'olukuba essimu ono oluŋŋamba nti kubira maama essimu kyasooka okubuuza ali atya kasi awuliranga nga nsiriseemu ng'alinnya emmotoka ng'akola ki ng'agenda emukono lwe nalaba maama ng'atabuse ku munne yatabuka n'alwala nnyo nno bw'ajja emukono n'agamba taata nkwegayidde mwami babayita nkusaba munnange ompe maama ono ŋŋendeko mbeereko naye taata n'agaana ajja kubeera wano bane nalaba maama ng'amaanyi gamuweddemu maama n'afukamira ku ttaka n'agenda wali taata n'amugamba nkwegayidde mwami leka ntwale maama ono ŋŋende mbeereko naye oluvannyuma n'akkiriza kwe kwali okuwona kwa maama nga zze Kabowa wano
omukwano ogwo buli ddakiika yonna nga buli kyakubuuza ali atya, buli wamulabako n'akaaba nono n'akaaba, buli alaba ku munne n'akaaba nono n'akaaba n'ogaba bannange kyekiri wakati awo. Kati omukwano ogwo maama tukwagala nnyo, ate Mukama yeebazibwe nnyo bane nze ndi musanyufu nnyo okukulaba ng'ofaanana nga bw'ofaanana. Abakyala bano batulabiridde, nze ononsonyiwa wambeerako nonkoowa ntambula nnyo ng'ayomba buli kiseera nkalubo n'ogaana okujja okundaba nkalubo n'olemera emikono nayitangako ne mulabako naye ne bigenda nga bikola ki? Ffe ewaffe wazibu, ewaffe ejjaamu ali ewaffe emikono wano mmwe kati wano tulowooza tunatuuka saameka emikono. Naye maama tukwagala nnyo, Mukama yeebale kujjanjaba, Mukama yeebale kulabirira, ate weebale kufaayo n'omira eddagala. Eddagala sirina kye ndyogerako kubanga ne jjajja azaala abakyala bano, jjajja yamira eddagala, jjajja yamira eddagala. Oyo gundi Joyce oyo nono hali eti aliwaye bwe twabeeranga entale ekyetome nga tuwumudde, jjajja nga tugamba tukole bwe tutya engalo zaffe, n'oteekamu erya green, erya black, eryeru, erya yellow. Na jjajja n'amira eddagala nga ffe tuteekawo engalo n'akola ki? Kati ni maama ne bwamira mukazi wattu kali kuluki bwe batyo bamizi baddaga ne Mukama mwebale kukkiriza kumira eddagala kuba bagaana okumira eddagala. N'agaanira ddala okumira eddagala, Mukama n'agaana, naye maama webale kumira eddagala, webale kukkiriza byonna, webale kulonga akatoola bulabika bulungi. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye banemwe namwebale Batazani, Benoni, Daudi, olina omusange wa maama wamukyawa akulinda takulaba wadde ogamba obeera mwaluwa, naye agira nabuuza Daudi oyo takomangawo okuva mwaluwa najjako emikono eno. Bane Mukama yeebazibwe nnyo, Mukama abeere nammwe. Tweyanziza nnyo ebigambo byo ebirungi. Omugole bamuwa akayimba akamuleeta gye atwe ebigambo bye, naye maama byamuweddeko dda. Kaba kuwa akayimba gye wano oyogere mu ddoboozi lyo otubuulire. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amiina. Kino sikirowoozanga nako bannange. Njagala okwebaza Katonda. Naye kino
Sinza gamba nti nkikoze nzeka bannange. Ffenna tukoze amazima gennyini. Okujjako kuba nti ndi mpumpi naye banne njagala nange neebaze mwenna bannange. Bannange ffenna tukoze ku maama. Ebweru bwenkuba essimu naiti nga muweereza ssente. John olumukubira amangu ago ng'agenda agula eddagala. Benoni olumugamba ngadduka ng'ajjanga tutwenda mu ddwaliro. David bw'abaluwa amangu ago ng'aweereza banna ng'atuweereza ssente. Kuba eddagala lya maama banna erya ssente nnyingi. Oluusi tumalawo n'akakadde eddagala lyokka. Ennaku ezo bwe yali ku kitanda oyo Sister Farida yajja. Banne naye n'aleeta ssente. Bannange saagala kwenyumiriza mu kintu kino. Naye neebaza Katonda nti ffenna tukoze. Bano abeekyali wajjala twali tulyawo nga bajja mu ddwaliro. Nabo bannange eddakiika nga nabo baleeta ssente. Njagala kwebaza bwebaza mwenna bannange nti ffenna tukoze ku lw'obulungi bwa maama. Naye siyinza kukitegeera kino nti nalabye nga Sister Night akukuta ne Harriet. Tebanzikiriza kumanya kye bagamba. Kyokka bulijjo nza tugwangamba okupulaninga. Yeekwese. David bwe yazze ne bagenda ne Tazani ne Benoni. John ne bandeka mu ddiiro nzekka. Oyogedde Tazani. Harriet bwe yazze ne muga Harriet mubadde mukola. Bakabaka b'enkwe. Nanga Dalison. Pate naye ndowooza tujja kugikola. Ejja kugenda mu maaso. Ne balaba awo nga beegasaawo manya bayiwo kye bayonoona. Kwega bana njagala okwebaza Katonda olw'abantu mwenna bannange. Mwebale nnyo bannange mwebalire ddala. Mukama mwenna abawe nnyo omukisa. Amiina. Ebale kusiima ate naye bale kukola bulungi. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege tugenda kubanga tusala keeke yaffe ate tusiibule. Jangu oyogereko naawanti obubaka obuyiseewo. Abazzukulu muntumye naye mwandize maaka muliwa. It is these small gestures of kindness that really matter so much. We cannot define how. Omanyi ne sente nazo ziyina engeri gye zikyamusa omuntu. Naye we cannot measure the magnitude of care, of love, of kindness. Auntie Dalison awamu ne Auntie Harriet awamu ne Uncle John gye muwadde jjajja. Tubakubire mu ngalo ez'amaanyi. Mu butuufu engalo tezimaze, engalo zibuzeemu. Omuntu okwerekereza mu ddwaliro ng'agenda ne yeerekereza business, ne yeerekereza buli kimu okulaba nga jjajja ali bulungi, kulaba ng'omuntu gw'ayagala atutuuziza wano ali bulungi. Ekintu ekyo si kitono, twandikyongeddemuko mu engalo. N'olw'ensonga eyo nze munayogedde dda, naye leka abakulu abansingako obubaka buno babutuuse. Mukama yeebazibwe. Naffe abazzukulu tuzze tuli bangi naye ndowooza tusaasaanye kuweereza. Naye nga naffe tuzze okugamba jjajja nti jjajja happy birthday. Weebale kutukkiriza ku celebratinga, weebale kuzaalibwa, kuba bwe wazaalibwa n'ozaala abatuzaala naffe ne tuzaalibwa. So naffe ne tuzaala abalala. So weebale kuzaalibwa ate tukucelebratinga ffe nga abazzukulu. Wano we walinga omuzannyo gwaffe, wano walingawo emiti ne tugirinnya ne tugwa nga twazannya buli kimu wano. So discipline nga wano makati wano olabawo wano tewali pavers nga ffe tuwulirawo naye nga twanyumirwa ekifo kino ffenna. So jjajja, we wish you a happy birthday. Tukwagala nnyo. Enene baasa eva waffe ngejjawo. Ffe nga abazzukulu abakulu n'abato ffenna. Auntie Dalison, tetugenda kuvaawo wansi. Weebale ku Titus agambye tosobola kukiteekako nti no, which one is greater? Love is greater. Bible egamba nti osobola okuba n'ennimi ng'oyogera mu nnimi ng'olaba you're a prophet, you're an apostle, but the greatest is love.
you have shown the greatest love, and for that we celebrate you. Webale kwagala jjajja. So we celebrate you naffe nga your nieces and nephews. Webale nnyo kwagala jjajja. Yongera kubanga ate ffe naffe tuyigira ku mmwe. When we see, we do. So thank you so much for showing love. Batata namwe mwebale. If we are to obulamu owaffe wano n'engeri gye tulimu ffe nga ffe n'engeri gye tweyagalamu ffe nga ffe tukiyigidde ku famire yaffe, tukiyigidde ku bakulu bwe beeyagala ne beekumaakuma wamu ne balaba nti nno we achieve everything nga ffe ffenna naffe bwe tukiraba tukirabiramu example. Bataata, basenga, our aunties, senga night ow'ensonga yo ow'ensonga yange, mwenna mwebale kutulaga, mwebale kubeera the best examples in our lives. So we celebrate you today as well. Mwebalire ddala. Nze muzzukulu namba 2 asooka. Tunalabireeyo. Maka abadde ankuba wano akaama ka Uncle John koogere nako koogere. Mukama yeebazibwe. Bannange ne Uncle John lwakuba tayita kirese nga Uncle John, taata John. Taata tusaba tukwebaze. Omanye ebintu bino eby'eddwaliro buli kaseera owulira taata John yabivuga. Bw'owulira yali mu ddwaliro, buli we tugenda nga jjajja afunyeemu any issue, taata John gw'osanga. Taata John weebale. Weebale kussa jjajja ku mutima wali wennyini. Kubanga si byangu. Taata wange yalwalamukko ennaku ntono nnyo. Ne ntegera nti ebintu si byangu. Neera tweyanza commitment ey'okumakinga sure nti jjajja eddagala alifuna mu budde, buli ky'owulira kyonna consultation eri wano okissaamu nnyo amaanyi. Tusiimira ddala Taata John. Neera Taata John round tutugenda ku revenginga nawe tulabe nga tu revenginze naye tweyanziza. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege abazzukulu. Katufune mami waffe ono kulwa mami waffe birthday girl. Mami tusaba oyogereko eri abantu. Ne mama yogereko kale. Ndeka. Gweyogera. Soko kwata esituke. Kale. Naye mwana nga gwe kituufu. Bane Yesu mukama waffe lw'erimba lw'enjagala. Munyimbire yoba ekitundu kimu. Yesu mukama. Wadde nsija kuyimba naye ate njagala munyimbire abalumanyi. Kituufu. Wange Yesu kamanye Sibya walawe Kama fwe yebazibwe nnyo. Bane nsanyusa okubalaba. Oluyimba olwo ndwagala nnyo. Kubanga bw'otoba na Yesu toba na maanyi. Buli ekijja okankana nnyo nnyo naye kasita omukoowoola. Waya tugamba nti mumpite mu buli ngeri yonna gy'oba ofunye. Mumpite nange nja kuyitaba. Era twebaza Mukama maama yamuyita n'awulira. Kubanga banne bwe ntutudda tubaddeko n'emboozi yali tasobola kwogera. Nga mbuuza kino ambuuza kiri ambuuza kiri.
kale nno baana bange kyembasaba kiri kimu temukoma mu kwogera kuba tujja okukoma wano mu kwogera mama njagala nga bwe muzze ne musanyuka awali maama bwe njagala musigale nga mwebaza mukama obutanyiiza muntu yenna gundi akola bwati gundi akola bwati temuli mugaso kasookola mukama wa Yesu ajja kubavuunusa buli kintu kyonna kyonna nebaza abaana bange mwenna abali wano mwebale kujja okulaba maama ono era nze ndi musanyufu nnyo ono omuwala twaligita nnyo ng'akyali eyo ekangulumira eyo gye baatutwala eyo bannange mutusaasire okuva mu kibuga ne batutwala ekangulumira eyo Bugerere kaakati nno bwe nagendanga okuwummula waliwo omusajja mukulu ali eyo Tazani jangu wano Tazani oyo namwagala nnyo nga kakyalina kato kuba bwe twagendanga okulima nga kakaaba nnyo naye nga ŋŋamba ono koze leeta nkaweeke nga bwe tulimbako naye Tazani jangu wano kwegamba Tazani ono sitole y'amaanyi nnyo y'amaanyi nnyo ate bwenjira Mukama nampa obufumbo ne bampeereza Tazani ono ajja ndabeko olwo katandisa okutegeera bulungi kategeera naye bami ne kafuna omusujja n'entyamu olwo nange abaana sibamanyi nnyo enkubira munnaye konzo owaani omwana yalwadde naye twayina omuyindi awo ku Blue Room kaakati bwe twatwalangayo Tazani ye ng'amuyita Tejani bakuwalya Tejani Benoni lyampita alimanyi kale buli lwe ntunulira omwana ono nzijukira maama ono ebigambo bingi nnyo bano abaana beogedde si bya muzannyo ono omuwala mukwano gwange nnyo era bwe mpulira ekikyamu siba na ssanyu mwebale nnyo mwebale kukuuma maama ono nsanyuse nnyo era temujjulula saagala kwogera bwogezi gundi mukuume ekyama kyammwe ng'abaana ab'omu luggya muno musigale nga mukyali bumu omanyi ensi etuusa netutwala oluusi bwe tugenda abaana ne musigala nga mugwa eddalu tubeera banyo ku TV eyali abuuza ono amuyitako buyisi eyali amutwalako mu motoka atakyamutwala si byagala buli gye mumanyi nti maama yali muntu waayo bulungi nnyo ssanyu jereere temwawukana mukwate ekyo maama asanyuke nammwe njagala musanyuke abawala abali eyo mu bufumbo mujja kundabira abakulu kyembagamba mwagalane nga temukyawagana mukuumagane emirembe n'emirembe amiina tweyanziza ebigambo ebyo bannange birungi okuva eri maama so omugole kasale keeke ate tube nga tusiibula keeke endala eriwa abagole tulina babiri kale katugire nga tusala eno 3 2 1 wanje bampisi 3 2 1 0 katusale keeki ya jajja mami waffe omulungi 3 2 1 0
Okay, katufuneyo abasalasala wano. Okay. Babeere nga ate bagabula abagenyi baffe abalungi abalunaku olwaleero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ate nga mami waffe Mukama ayongere ate omutuwangaaliza. Ate amutukuumire ng'akyaliwo, tongere omulaga love ne care. N'omuzira waffe Dalson olunaku olwaleero. Munnange weebale kubeera muntu mulungi. Weebale kubeera na mukwano. Weebale kubeera muntu ayagalika. Weebale kugondezaamu bantu. Kwegamba omuntu buli wabeera awo. We mwanditadde effort n'abeerawo. Weebale kubaawo mu byonna. Weebale kwagala maama. Kuba omuntu akwagalira maama n'omutima gumu. N'afaayo, n'ateekamu obudde, n'ateekamu effort. Era nga baagala okimanye nti tebakitwala for granted nti olina okikola. They appreciate you. Kyebakuwadde tekimala si kinene nnyo naye kkiriza nti kiva ku ntobo y'omutima gwabwe era ng'ebbanga lyonna bali kusiima. Weebale nnyo Dalson, weebalire ddala. N'abagenyi baffe abalungi, mwebale kujja, mwebale kutwagala. Thank you so much. Hypex Studios bali Busabala Road najja Nankumbi ya Cobbins Motel obekwata ate nga be bateekamu ssente ng'alina omukolo gonna gw'oteekateeka. Ate nga gwe andaba ng'okomawo Uganda weetaaga ekifo okuwummulira nga toweraliikiridde ku security, cleanness, internet query, towetikka kintu kyonna buli kimu okisangayo ennyumba ziri fully furnished. It's a home away from home. Just carry your clothing ogende ku Bunga Comfy Homes owummule. Ebisigadde obibalekere. Thank you so much. Nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope program we nsomwagalwawo surprise your loved one. Mami weebale nnyo bambi nkusiima. Mukama akunkuumire neyanza senga jjaaweeyo akagambo ate senga mutwalire waali obajja senga tuleete obojje kajje senga kale bane senga bamuleka atuuke kale kababawe endongo Mukama waffe yeebazibwe bannange, Mukama waffe yeebazibwe, Mukama yeebazibwe nnyo. Ekitiibwa tukisitule tukiddize Mukama ate tumukubire n'engalo. Nze nayimiridde wano nejje yenze Joanta Semaganda senga w'abaana.
abaana ab'embwa n'abaana ab'ennyonyi bannange temutya ffe tweddira mbwa era mu mbwa eyo gye tweddira embwa eyo gye tweddira yezaalibwa omwana mukulu w'abaana naiti kikolwa kanoonya nze njagala kwebaza Katonda olwa mukazi wange maama Ziwa ex mwagala nno nnyo okumanya mwagala nnyo yandaba nga nze ndi muto ng'ate tannaba kuzaala gana agavubuka agali wano n'agawala agali wano amalala gonna butereevu ye nandaba kaakati lwaki siyagala oyo era tutambudde mu bizibu mu birungi ne mu byonna tutambudde naye kyala wange owookubiri bano banne bakyala bange era singa saali mukazi nga nyambadde kino ekiteeteeyi nandibadde ntisuddemu empale n'essaati oba n'ekkanzu naye weewaawo bamaama mwebala okwagalana Katonda yeebazibwe mwebala okwagalana ate okwagalana okwo kwe mulina ne mukusiiga abaana bammwe bannange nze ekintu kyansukkako baana mmwe ab'ennyonyi abalala galuwa gavubuka gange agalala gagalazeewa abange mu sumame juu sumama juu ndiyo aha otyo n'abawala bano bannange ne mukola okugatta abaana ekyo ekigambo Katonda yekka yakimanyi naye ate singa tebalabidde ku mmwe agavubuka gago emmanju eyo baana mmwe mwebala okwagalana mwebala okwagala mukulu wammwe mwebala okwagala mukulu wammwe kubanga wonna oba bitya muba muti kitegeeza ki kitegeeza bumu n'oyo Katonda omulungi eyatonda abakyala bano ne abaana bano ne balabira ku bakyala bano ekigambo ne kitambula mu zzuuli bitya oba bitya musigalanga muli ekintu kiki mukiruwa mu kino tuli ffenna mwana wange Dalison okoze omulimu omulungi banno we babanga bali wala gwokoze omulimu omulungi Mukama yeebala okukozesa ajja kudda buli lwemba ndi oba ndi mu kitanda kyange kuba nange siri bulungi nnyo oyo ng'akuba essimu senga konze wange bagambye nti maama ali kuki ali kukita nti maama ali ku kitanda ne mugamba mbiwulidde bwe naaba nsobodde naakola ki bwe naaba sisobodde olw'obukosefu nange bwe nnina ne sisobola naye nze nnina essaala ebiseera byange ebisinga obungi bwe muba temundabye nkozesa ssaala nga mpita mu Mukama waffe kubanga mmanyi nti ayinza byonna era mmanyi nti yawonyanga ku mulembe guli ne ku mulembe guno akyawonya era y'ensonga lwaki maama waali
kubanga oyo akola byonna ayinza byonna amanyi byonna ate yajjanjaba ate yawonya ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama naye mbaagala nnyo bavubuka mmwe n'abawala mmwe ne Ssenkulu Nankulu weebale okuyimirira ne banno weebale Nankulu tonswaziza okoze bulungi era n'enteekateeka eno yonna n'ogimbuulira nayo neeyanziza neeyanzeege mwebale mwenna okukwatagana ne Nankulu kyala wange kansemberekaawo kukwateko waakiri mu bugalo nange naabala eutyo yewe wange ono omulabye Katonda yeebala okunkuumira yeebale nange bye nayiseemu awo nabiyiseemu ndowooza baabikuwulidde bakansalako sikirootaagako banange neeyanzeege abaana ba mukwano gwange erudde eyo mbaagala nnyo kyali wajjala mwebale ono muwala wammwe ate nammwe mumukoze bulungi nayiti mumukoze bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'effumbe muli bayitirivu babana ab'effumbe eri bwatula endagala kale tweyanza nnyo ebigambo bya Ssenga naye nga bwe nabadde nabasiibudde dda era kambagambe nti bye bye. May God bless you. Akalwa kano Mukama abakuume mweraba. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantu molujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba ndalimba ndalimba
kabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange ngiteeke munakajenja abadde bewanga okutwawula